Weebale nnyo Uncle Bebe Cool. Bridget ono gw'olaba avuddeyo okubeera nga yeebaza Bebe Cool okubanga yasobodde okuwulira essaala ye n'abeera ng'ate atandika okumuzimbira ennyumba era n'okuba nga yakoze ekivulu kiramba eky'ekiwatule sappe. Mujjukire nti buli eky'ekitondeka ekiwatule bwe bakiyita. Mujjukire nti buli Boxing Day Bebe Cool abeerayo n'okugenda ekiwatule era abeerayo ne performances. Bw'atyo ku luno yasazeewo ekivulu ekyo akidedicatingire Bridget ate abeere nga asobola okumuzimbira ennyumba. Era Bridget avuddeyo n'amwebaza. Batono abatera okuvaayo okwebaza ng'abakoledde ebintu ebiti. Wabula nga mukwana, welcome to my channel. This is Patricia's Latest and it is Trisha here. Make sure that you don't forget to subscribe, like and share. Tap the notification bell so that you can be notified whenever I upload new videos on my channel. Kwano gwange Bebe Cool ajanjimira nyumba naye aluddo jijimba tewali akwenkana mukama. Amina. Webale nnyo Uncle Bebe Cool. Bambi ne mazima yebali nnyo, yebalire ddala. Amazima yakoze kikulu nnyo. Nawe webaze. Webale nnyo Uncle Bebe Cool. N'abalala mwenna abantu bonna baze ne ku kivulo ne batuwagira. N'abalala mwenna abajje ku kivulo mwenna ne mutuwagira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwerabire nnyo, mwerabire ddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bana tubebaziza mikwano gyaffe, mwebale nnyo era Mukama abawe omukisa. Dadi nsabe. Basabire. Webale gwe Mukama tata mnyeni nsamulyango gwe gulukologoma yaida. Amen. See you. Omwami ono gwempulira mu background wabanga yeyagambye abaana bano nti ate mugende mwebaze oba mujje mwebaze omukulu oyo yakoze bulungi ddala era nga Bridget nawe wakoze bulungi okuba nga ate weebaza omukulu Bebe Cool. Naye nga mukwano nkujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga ate era tappinga notification bell lwansonga ojja kuba notified lwe ntekayo amawulire amapya. Ate jjukira nti wano always wabeerayo amawulire buli ssaawa. Genda obeere nga okeberayo. Thank you so much for watching. Bye bye.